yekwesa awuula eŋŋano ye gye yeerimira yekwese mu kutya Katonda amulaba musajja muvumu ng'omulembe gwaffe Katonda bwagulaba nga tuli bavumu ebikozesebwa byonna yabituwa byonna yatuwa amagezi awasaana amagezi tugalina nkugambye gavumenti ng'erina ebitongole byonna ne ssente zonna n'ebitangaaza tekinologi yonna Kyagulanyi yafuluma Uganda va kuba bagamba mbuno simanyi mbu gavumenti simanyi mbu yateesa ne gavumenti abo wamma mu baveeko gavumenti nga ye custodian wa tekinologi ku nguudo kwonna kuliko kamera control room zonna zirimu batabani baabwe Kyagulanyi yafuluma kitegeeza bwe kituuka ku magezi Katonda bw'alonda omulembe aguwa amagezi gaagwo Bakolinso ekisooka essula 2 First Corinthians chapter 2 buli mulembe Mukama aguwa amagezi gaagwo nti abaana Kyagulanyi n'atula n'amanya bw'anaayita ku road blocks zonna bw'anaayita ku poliisi zonna bw'anaabitinga cameras ayina essimu naye terina kulabika kulada era bapropagandist bajenaga tasobola ate gavumenti ogimanyi gwe gavumenti ogimanyi bali mu magezi ga mulembe guli si guno amagezi ag'omulembe guno asigala nga byonna binanga essimu yagiyina naye n'afuluma ate nga tebamulaba n'olwaliro tebamanyi bwe yafuluma bakubye ku bisaawe byonna banoonya yayitawa aba eso ku bisaawe byonna ababega n'ensi eziddiriddewo zimuyambako bonna bagamba tebalina records ne aba esa abakola ku bisaawe ebyo waggulu kubanga bakwata abanyarwanda baabwe ne babateeka bali aratyawo nga president abuze abaana mubalaba eyo bali mu migugu mulowooza mbuno basomba migugu ku bisaawe bambega bennyini abawedde emirimu abanyarwanda abo abalala bali ku bugundi awo bakolera ddala buli kimu bepositioning nga basobola okutunula buli awali ekintu bali mu nnyonyi ez'enjawulo tebalabangako Kyagulanyi mu nnyonyi zaabwe yayitawa obunnabbi buli mu Bayibuli nti awo embuyaga z'akazimu n'ezisitula Eriya ne zimutwala Gideon yekweserwa kutya eggulu limulaba muvumu Gideon omusajja omuzira naguza omusajja omuzira osaaga basajja batwiri byolyawo mbu malayika amugamba nti ayi mukama wange obanga Mukama ali wamu naffe kale ekitubeezezaako ebyo byonna kiki era ebikolwa byonna eby'ekitalo biri luddawa ekitubeezezaako bino byonna kiki abasajja batutirimbula ali awo era ekituleeseeko bino kiki bajjajjaffe bye baatubuulirako nti Mukama ye yatujja mu Misiri bajjajjaffe bye baatubuulirako bituufu Katonda gy'ali oba liyo naye atudde butuuzi talina byakola tatulaba naye kaakano Mukama atusudde atugabudde mu mukono gwa Midiyaani Katonda yennyini yatusudde yatugabudde mu mukono gwa Midiyaani n'ebyamagero bye batugamba bye yakola kirabika baatulimba 14 Mukama n'amutunulira n'ayogera ati genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mukono gwa Midiyaani sinze nkutumye genda n'amaanyi go gano g'olinawo ag'amaanyi g'olina gakumala Bayibuli egambye Katonda n'amutunuulira senga omwana ono abadde amanyi awo Mukama n'amutunuulira n'agamba omwana ono senga abadde amanyi bannayuganda senga babadde bamanyi nti bawangula dde abanyarwanda n'amugamba genda n'amaanyi gaago g'olinawo gwe genda naago g'olabanga agataligo genda naago gwago goba ogenda nago iya abasajja nga bakambwe abasajja balina emundu abasajja bakambwe batirimbula genda naago g'olinawo obudde bugenze 15 n'amugamba nti ayi Mukama wange Isirayiri ndimulokolera ku ki laba baganda bange bwe basinga okuba abaavu mu Manase nange ndi muto mu nnyumba ya kitange 16 Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era oli kuba Abamidiyaani ng'omuntu omu
n'amugamba gwe genda nze ŋŋenda kubeera naawe naye bulino ki kye yagamba nze nsinga obutono mu baganda bange Sawulo bye yayogera Gideoni byayogera mu kika kya Manase ffe tusinga okuba abatono oli yamugamba mu kika kya Gideoni ffe tusinga okuba kya gundi ffe tusinga okuba abatono now abantu bye balowooza ebitwala obuyinza Katonda si byalowooza kubanga bo balowooza mu kubanga oli muyivu oli munene nnyo oli wa kitiibwa otiibwa Katonda ayagala availability of your generation ayagala yo generation eri available Katonda ayagala presence yo ebisigadde yabikuwa byoba okozesa yamugamba nze ŋŋenda kubeera naawe genda onamugamba ndi mutono ndi mwavu eka tuli baavu eka tuli batono ffe tusembayo obwavu ffe tusembayo obutono ffe tetulina ssente genda n'ezo ze mulinawo genda n'ebyo ebya bulijjo bye muba mukozesa olowooza his excellence okubiitinga tekinologi wa gavumenti kyamutwalira ki magezi kuwuliriza mwoyo mutukuvu nkole ntya awukola bwoti kati awusindika amatooke n'agula eggaali y'amatooke n'agamba nannyiniyo nti kati gwe linnya booda nkusanga emitala n'asindika amatooke n'ayitawo n'agamba kakati kiki kati kiki ekiddako n'amugamba kati piga musumaali n'apiga musumaali essimu soko gijjemu layini kati gizzeemu kati era ddamu ogijjemu kati era ddamu kakati wetaddayo gy'ova aba yakava wano ne bayiika wano ne bamugamba baabano bazzi wano kasita bavaawo n'akomawo okimanyi n'olwaliro bakyakwata abantu buli gwe basuubira ne kakati bakyalina bye bagattaga n'olwaliro bakyakwata abaana mwe musaaga n'olwaliro bakyakwata abaana tebaagala kutuula nga tebategedde yafuluma atya yafulumira wa ate tekisoboka kyasoboka dda bayibuli egamba nti awo embuyaga z'akazimu ne zisitula Eriya ne zimutwala kubanga ate parachuti ejja muntu eri ng'emuleeta waaliwo parachuti esitula omuntu wansi ng'emuzza waggulu Kyagulanyi yagifuna omwana oyo omusajja yabuuza malayika eby'ekitalo bye batugamba Katonda bye yakolera bajjajjaffe biriwa nga tufuwa namugamba okufuwa kwammwe temukozeseza maanyi gammwe genda naago gw'olina olina ebimotoka osobola okuziba amakubo genda oziba amakubo olaba oba nga tobajjeeko bannange Gideoni yakuba Abamidiyaani n'awangulira Isirayiri Mukama bawe omukisa eby'ekitalo bya Katonda akyabikola nga bwe yabikola ku bajjajjaffe just kyetaagisa mulembe kumanya nti gwegwo lwakuba omulembe gwaffe guyina mentalite ya Sawulo ne Gideoni tulowooza tulina kusooka kuba b'amaanyi tulina kusooka kubeera baana b'aba pulezidenti naffe tusobole okukiraiminga obuyinza tulina kusooka kubeera ba luzungu tuyombe mu luzungu tulina kusooka kubeera simanyi basajja ba Kabaka tusooke twogere juuza abaana abaddatu ow'ebitaano bakuba omuteeketeeke wa Kabaka nakati talabikako Mpuuga aliwa yafwa kyemugamba Mpuuga mwamuziika nga temutugambye niba naye Mpuuga aliwa Biira ye namufunye ku ladda yakomyewo Biira gyali mulamu Biira gyali namufunye omwana Mpuuga aliwa drone zandibanga zakwata Mpuuga nga tetumanyi Mpuuga aliwa kaddata keebi kakuba Mpuuga bannayuganda tusobola okuggyako gavumenti eyo ekyo kyabasibye kiri eki muli mu bitalina makulu ekirala mwenyooma mmwe musinga obunafu mmwe musinga obwavu
mmwe mutalina we musula, mmwe mutalina bataata bammwe baavu nnyo, munoonya ndogoyi zammwe, mmwe kye mwagala kiri kimu kunoonya ndogoyi. Nze nkola mmere ya leero, munoonya ndogoyi. Endogoyi zaffe. Sooka owalampe mu kisenge ekyawaggulu endogoyi ojja ziraba. Sooka ogende mu kifo ekigulumivu, endogoyi ojja zifuna osinge nawo, kubanga na buli ebisanyusa byonna mu Uganda bibyo, gwe n'ennyumba yo. Gwe n'abaana bo, education ennungi gyeri mu Uganda nga yiyo n'abaana bo. Naye kiki bw'okyesibye ku bulogoyi mbwe endogoyi zange tojja zifuna. Bw'oba oyagala ozifuna kwata ggwanga lyonna. Mukama abawe omukisa. Weebale nnyo omutukuvu wa Isirayiri.